Omukolo gw'okutongozza maapu okuli ebizimbe bino ebibiri ddala ttaano mu kimu gubadde ku KCCA mu Kampala. Emu ku bizimbe ebitongozeddwa ku by'obulamuzi mu Kampala kuliko Lutikko Namirembe, Lutikko Yerubaga, Twekobe National Theatre, Banka ya Uganda enkulu, Bulange, Butikiro, Buganda Primary School, akatale k'e Nakasero, ennyingiza ya Kabaka, omuzikiti gw'abayindi, e Nakasero n'ebirala bingi. Akulira KCCA Jennifer Musisimakula ategeeza ng'enkola eno bwegenda okwongera ku nfuna ya Uganda okuyita mu by'obulamuzi bino. Ate nga kiyamba n'okutumbula ebyobulambuzi n'okwongera mu ssente ze tuyingiza kuba abantu bwe bajja babirambula ngaffe bwe tugenda ebweru ne mulambula amakanisa amakadde, embiri enkadde, ebifo ebyobuwangwa ebikadde. Alambuludde enteekateeka ya KCCA okakasa nga kino gikwatibwa bulungi era ng'ezimu ku zo kwe kuba nga bamaze dda okufuna bbaasi ezinalambuza nga balamuza okwetoola Kampala. Entambula eneesobozesa abalambuzi abazije mu Uganda mu Kampala kugenda nga bakyalira ebifo ebyenjawulo. Ebifo twabilisitinga era ebisinga biri ku lisiti eno gye mulabye olwaleero. Abantu bwe basobola okutuuka ne balaba Kampala yavaawa, kino kitegeeza ki, bani ababaddewo mu history ya Kampala. James Tumusiime ku lwa Uganda Tourism Board nga yabadde omugenyi omukulu asiimye enteekateeka era n'asuubiza nti ekitongole kye kyakwasa KCCA okulaba nga omulimu guno gutambula bulungi. You are ready to take a commission. Then you should stand with the Lord. Thank you because this is a legal that has been ignored. So anyway, John, thank you very, very much. I think you should also join me what we call the yes, you can ladies, including our chief executive here. Omubaka wa Ireland mu Uganda Donald Cronin naye asiimye enteekateeka era n'ategeeza nti kyakulabirako kirungi eri eggwanga gy'ava era n'asuubiza obuyambi obw'enjawulo okulaba nga ebizimbe n'ebifo bino bikuumibwa bulungi. I have certainly enjoyed great conversations with James about Uganda's heritage, about how it's been preserved or in some cases not, about some of the similarities between Ireland and Uganda in that regard, which I want to touch on in my few remarks here this afternoon. Adrian Bali Bwanika yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.